abalokoka basisinkana ebibasoomooza. Ekyamazima kiri nti mu nsi muno sitaani asinga kulumbagana nnyo bavubuka kubanga ayagala naye okukozesa abavubuka kuba amanyi b'amaanyi, okitegedde. Naye ate balokoka basisinkana ebizibu ate ne bawangula. Mutugamba nnyo nti abalokole balokoka bakaddiye naye n'abavubuka balokoka. Era ne mutugamba nti omulokole ng'osisinkana otya embeera ng'ebizibu bikusangawa ng'ate oli mulokole. Munnange tuli mu nsi newankubadde tetuli baayo. Ekitwawula nti Katonda abeera kumpi naffe n'atutaasa. Bwe nkwata embeera eba ennumbi ate gwe si bw'ogikwata omulala, kubanga omulala ojja kufubutuka olwane, nze wesirwanira ne nfukamira n'ensaba. Omulala ojja kufubutuka ogambe kangende muloge nange yandoze, so nga ate nze nja kusaba busabi. Ojja kufubutuka ogambe nti nga ntwalira atya omusajja wange, so nga nze nja kudda ku vivi mbuuze Katonda lwaki omwami ono bamututte, wange oba si wange. Olwaleero nkyaziza mwana mulenzi abasinga gwe mumanyi, gw'otunuulira n'oyisaamu amaaso naye mu ye Katonda afuga. Agenda kubuulirako, alina embeera bye yayitamu, alina obuzibu bwe yayitamu, otegeere nti naffe tubisisinkana naye ne tuwangula. Ssebo tusanyusa okulabako. Banange nange ndi musanyufu nnyo Omukama yeebazibwa atukuumye abakuumye. Amiina. Ne leero ku buyinza bumpeerwa kkiriza kati nfa upgrading. Ssebo. Jajja tiini. Jajagala agenda vaayo. Olwaleero nze Pastor Hilda. Pastor Hilda. Banange tube no Pastor Hilda. Baki ati tube eri. Ne batanange. Eri gy'omanyidde wala biri birala. Lwaki twalalukirayo nnyeri. Banange omwana oyo yandalulirayo alekeraawo. Naye nga ndi musanyufu. Ssebo tubulire ku mannya go va ku gali gali omukyala ge yagoba owakato gaŋŋamba. Era agagamba matuufu. Okay, amannya matuufu nze nsamba Martin Matovu. Nzaalibwa omwami n'omukyala. Omwami Kasozi Emmanuel, omukyala Maulensia Nakawuki Kasozi. Eluddawa. Bonna bawumuddaawo Empigi Katende mu Kikondo Kizinda. Okay. Tubwenvaawo. Amiina nnyo. Omwami ono musajja mufumbo nno. Ndi mufumbo naye lwakuba empeta yagudde mu mazzi. Bino byaffe bidongolongo bye tubaamu. Masaze gatukubirayo kati nadduse buddusika. Kasita akyogedde mudongo naye ate omulokole. Siri mudongo oli weeri. Oli mulokole mudongo. Mudongo mulokole. Yes. Naye nga musajja mufumbo. Naye alina erinnya omukyala lye yagoba owaka. Omukyala yagoba erinnya. Baliyita abani? Big Masavu. Naye nga oli bwakutuniraga. Omukyala talyagala waka. Erinnya Big Masavu liriko obukwakkulizo n'obudyankoni n'obukuki n'obukolinso bwonna. Erinnya eryo naye nze nagamba neebaza Mukama kulimba. Gwe yayitamu n'alimba yenna era nja mukubuulira. Naye erinnya eryo olyogera mu kintu kino bagamba kino. Banagenda muntu kati temanyi balowooza erinnya Big Masavu nannyini lyo si mulokole. Liri linnya bunnya naye ate omuntu munnange nange kuganga nange bwe nnina erya jjajjagaalo kyennyini kati baziga manyi bajjajja muba bakambwe muba ne bagamba bajjajja baba n'entundu myaka gye mingi kati ate gwe tulina ono jjajjagaalo aga Masavu n'ekintu ekyo nedda n'alyoka asekawo naye kasobola nga ali sirias akusanzemu engalo manya ekiddako. Naye musanyufu nnyo nzaani awulidwa ku mukisa. Amiina. Masavu njagala tubulire ku oli musajja eyakeera n'osaba Katonda obulamu bwe wakulira nnyo mu bidongo kyemmanyi. Ekyo oyinza okirambululamuko. Okay. Ndi musajja azaalibwa omwanga we ngambye omwami Kasozi ne mukyala Nakawuki abeera omudde Katende awo. Nasoma. Nassale nagisomerawo awo St. Jude Enaggulu. Era ne primary paka P4 awo Enaggulu. Naye natuuka mu P3 awo P4 nendalukamu. Ng'abaana era myaka. Edi teacher w'essomero bamuyita mukyala Sipola. Nagamba mwami Kasozi oli musomesa kubanga taata wange yali musomesa. Maama wange ng'atunda kasolina bbalugwe nakawa. Edi teacher n'agamba taata mbadde nsaba omwana ngina muweerera mwaka mulamba funa essomero eddala. Edi teacher abawe ssente. Agenda asasula mwaka mulamba. Naye nga ajja ekyetere mu ssomero lye. Manyi bwe kiva bagendeyo entindaawo nga ku Balakisi. Waliyo factory ekola bisikuiti awo. Fwe twagendayo no yalina public holiday. Fwe tusala fence tuyingira.
ng'oli mu class ki? Nali mu P3 third term. P3 twatulukayo ku ssomero ng'olina abakuluko kusinga. Ate ffenna twali mu klasi y'emu naye nga kuliko omuwala oba muyita Alombo. Ne tugenda musikale yakuba amasasi, baatugamba bugambi amasasi aga ku madirisa wenyini we twali, so ne batukwata balowooza bakutte bibbi agabbi nga bwana naye mwalimu neba n'ebyoyo ebirondoola. Kakati nga osala otya fensi? Fensi teyali nti nsali naye ng'obinula mu buyunizi wooti n'oyingira factory. Kubanga kwaliko mukwano gaffe amuyita Friday, ye yali olode amanyiiwo yatutwala n'agamba ogendayo. Fena twambadde ebbaagi z'essomero batwala ku St Jude. Madamu Sipola yakubira Mwami Kasozi, musomesa munnange jangu. Mwami Kasozi najja kati ye ngalowooza agenda muwa ripooti. Bamugamba mbadde nsaba omwaka ogujja omwana pyu Mwami Kasozi teyafudde yalwa n'antwala awo enkatende awo St John Bosco. Nga sente ziva eno ne zijja ati bagwe kenyini omukyala yeeyama munnange. Nsoma naye mba ndi kusomera awo oba omwami omumanyi gwe wayita Jebbi Katende omuyimbi. Mumanyi. Kati oyo ticca wange kuva mu P4. Okay, by the way musomesa yansomesa music era nina n'obutambi bwange namugamba naye obutambi buno wooli butanga nga wendi wakati wano munnange nja kujja ennateeti namulabula omulumbe simulumba mugaye kikyotadde okitegeera. So awo tujja tusoma music naye nga wensoma olunaku lumu bagamba tugenda kusimbawo obwa head boy ne head prefect. Head girl ne head boy oba head prefect kale koze mu kulinnyawo mu kuyimba naye omanyi erinnya lye bambita Bisaati. Anti nazannya omuzannyo bino primary yase nga nyambadde bisaati byange. Kati awo kusoma bambita Bisaati nkoze erinnya mu ssomero wonna munange tutuuka okulonda. Omanyi kye baatukola? Deputy Mr. Semanda yakyusa bululu n'agamba okusinziirawo ekivudde mu kulonda ono Mwami Matovu ye assistant HP. Okwegugunga ne ngamba banange ndidde tugenda kwekalakasa. Baakuba nze embooko omukyala muyita Sister Carol yakuba nze embooko naye nga ne sister kikennyo. Kati gwe walinga wakuma muliro buli kimu. Banzibye obululu abaana nabakunze nengerako ne mu kiyungu nensona akawunga anti manyira abakulembeze bati batuufera abaana ne bagamba tugenda kuva eri mu nasale yonna ngenze ne bagamba nti so kano nanyamba nengera mu P7 nanzijogera mazima nakula second grade, which is okay. Yes, kati tuli muvaako awo tulina mukulu waffe omukulu bamuyita Joseph Bukenya. Mukwano oli yali akuba mukulu wa mama ne taata nga ye kyatayagala kutambula naye nga ate amanyi bino ebyebidongo naye naye nga kati nze yatubanga nankuba awamu nemuza Mwami Kasozi naye tala kyakasigwa nzaala ono yanzaala lwakize buli kadde abankuba gutonkuba okitegeera kitaawo nga ye takuba naye nga brother we yakuba. Mwami Kasozi yali akuba n'oluga naye nga tulina mukulu waffe oyo Bukenya Joseph nga ffe wakati tweyita babaaba twabiganda tweyita Martin Bukenya Mulindwa Books Kimala Nalubega Kiwenne. Kati awo tujja mpolampola P7 mu vaaka baakuba nze embooko nagenda nentambulira ku bidongo byaki omukulu yakuba nze embooko yanzayo ne ku ssomero nga netulina natandika senior 1. Kati nga oli wa Kisulo nga eno ku John Bosco nali wa Kisulo naye nga kati ffe batuzaalawo Katende nga ngendayokko kati nga te ye mukulu waffe tayagala kujja nnyo mu kyalo naye ng'awulira nti ntoloka ku ssomero nengendako wa kati nga aninda ndi eno mu kibuga n'alyoka alabula nze embooko omuntu amuddemu n'akuba nze naye kye mwebaza yangolola ettumba okitegeera. Kati awo tugenda ku ssomero erimu St Maria Goleti mu wiiki seeza St Maria Goleti Katende expulsion ng'erumi wane Katende era gwali mupiira gwe twasamba ne mumeeya isumulira omupiira era nalyo naye nkuba omwana eŋŋombi tonzirira ng'olwanira ki ati batubbye anzira ebyo bye nalimu
KTV kooli okimanyi nti abaana abafaanana bwe batyo balokoka. Okimanyi nti muzadde gwe oli eyo owulira oyagala mwegobyeko abaana ne batuuka n'okubeera ku street nga golaba omwana alina eddalu lingi nnyo wuuno kati yakula musajja mufumbo wa mpeta. Okimanyi nti abaana modula eyo balokoka ate n'abaganda bagamba nti azaala ekibi akiwongerera muzadde munnange Musibahilla nga tunagenda wala maama wange yalinanga omuze nga tulina kojja waffe Bosiko babukutwalayo wali ewaffe mu Nnyenda awo e Masaka obukojja mu byennyanja awo bwe bakutwalira kojja Bosiko oyo w'enkima Katumba ng'akuba naye gwe mutabani wa Nakawuki ng'ankuba ninnebaza kwegamba maama ye yayinanga poliisi ye gyakutwala taata yayinanga poliisi ya baba Bukenya olinga alina yakojja kati ate nga tulinayo sisita waffe ye nga wa Lugambo bamuyita Juli nga yekayeka gwe bajjako ekiginto ekituufu kwegase lwali nga Lugambo yayogeranga mazima era nga bwe tugamba tukoze omusango Juli tumugulire ekintu akakkane asirike naye nga asirika Juli mwana gwe era yabiyanga naye nga akwira kuloopa kati tugenda mukujjaawo natambula mu masomero mangi okutuuka mu senior phones. I know kati katende musambye omupiira gwolaba bababbi banziza omukyala ali kati aliyo ng'okutte kyewakiseeyo omukyala gye yadde eyo ya signing out signees. This senior one boy is so stubborn and is always singing a lot. Expelled. Kasozi bannange yakola nze kuworo baba yakubeera oba taata teacher taata yajja n'akubira ku ssomero n'atwalira baba n'akuba kati ate ne banziza ku ssomero ddala bakatende haayawo wennyini awo ate ne tusomamu nga tulina omukulu ono gwe mulaba we bayita Kasuku nga tusomasoma Kasuku n'oyo Jamal waswa Isaac Katende naye kakati era nga tunyanya ebintu ebyo bya music muffe okitegeera tujja mpola bambi tuzze Mukama atuyambe senior 4 taata agonda nzijukira ya taata yafambuzaayo emyezi 2 ntole senior 4 era saagituula kubanga lyali ssasi ddene nnyo gye nalinze lwe nagamba nimuzeeyi Kasozi ate ondesse olekeddewa mukyala Nakawuki omulesse wano otulaba otulese tuli batu teacher abadde ayiiya ne mugenda mu masomero nze njogera mazima saatula senior 4 naye malakawo myezi gyali obeena bangamba nayinza ogenda mu tekiniko n'okula bali bagala kumpa nkole welding n'amasannyalaze nengamba kale nagendayo nga omwami Kajimu principal ampimisa madirisa nga ndaba siyenze ndaba library ya kompyuta nemugambye taata nedda ebirowoozo byo bakutadde mu kupima madirisa gw'owulira oyagala kusoma bya kompyuta ndaba library wali nyingiramu kuolwo kiro nno sawa wakati abazadde mukiwulira mulekerawo okuyiiyiza omuntu ki kyaba asoma obwongo bwabwe bubaako nze mama wange mukyala musawo ateeka okuba nga kwali ku terefayina maama wange yayagala nnyo nsoma obusawo naye nga nange ndi wa music kakati ate yasoma obusawo mukulu wange kato ate nga weewuunye yakoma mu P6 teyakola P7 n'ensi netutwalaganyizaawo naffe kitaffe ng'awummudde nga sente tewali maama naye talina nnyo sente ziri awo lwo maama aweerera nze bo bali eri wa taata kaakati ate ekiseera kyatuka Katonda n'amuviirayo abasawo ne bamukwatako ab'ekiwoka eyo olw'okuba alimu kali akasaayi ka maama natandika nga ogaba eddagala ne bamugamba ddayo osome n'afuna chansi n'agenda n'akola senior 4 owa P6 naye olw'okuba obusawo bwamuli mu bwongo nakati Dokita Mulamba naye nze maama gwe yalowooza nti nja kusoma obusawo maama ndi mu byuma by'abazungu terefayina kati badde nja kusesa tumazaawo nze ngambye ngeze mu kompyuta kati nga gwogenda okweweererayo okujjako ng'ensi eno nzibu eyaliwo mukulu waffe bamuyita Nakacwa Jacinta ne mukulu waffe bamuyita Mulindwa Losias nga bye bateekayo ssente bagenda okudda nga bye baaweerera si bye bimu ne mbagamba kompyuta kati mukulu waffe antwala ewuwe
abeera eyo gango eyo wewati eyo masajja nyingira mu njuye nga mulimu kikompyuta ekyo ebyo bikompyuta bikibina yandika okukubanga ebya PCDG ebyo na wiki seza balina abamuta mwana wa kojja waffe bamuyita Prosi nga kompyuta njikoze eki ngekuli mu bwongo ojokyeza yajokya wasigenderedde enjuki zajja nenkuba soke gundi extension zangoba okuva wabweru nenyingira mu kisenge kompyuta gye yali nokwata cable ya extension nagikona bukonyi butali mugende odduka okugulu nekuyingiramu sekunda abula lekera okubanga kompyuta yange nkolerako waaka era sisita yange namugamba Jacinta Nakacyo nigisasula naye wali oyisasudde paka leero njamusasula mujebaleko so kati awo mukugenda mpola mpola nebaza mukama ne bantikkira I was excellent mu IT ku tekinikawo era Katende kati olunaku olwo bwe bantikkira ndowooza after emyezi gyali 6 mukyala Kasozi yali kumbe mukama amuyita amwetaaga maama nnyo tutandika okufunamu ku busente obutonotono nze sinatandika kukola nnyo maama naye twagala abeere muki mulamu bulungi yali mukyala munene bambi kirwadde kye bayita sukaali nekimukuba nakogga tumugjayo Katende tumuleeta wano e Lubaga olunaku olwo wiiki eyo sidigyerabira maama agamba kato kange bakayita Nakacwa Teddy Kanaalongo kali eyo Ntebe akagamba wegamba mukulu we agenda ndeetera amagi wansi wali bonze kale nze mpitamu omuyimbi omu mukwano gwange Muzeyi Silver tajja nyiiga ate yankubira yangunira alubamu empya wano jantusobola okugitamu tandisobola okubeera akakombo bayimbi katinitini si nnyo ngamba nzija ndoza bankubira simu nali Kamoocha wayitamu buyise mu kifo ky'okuleeta amagi bankubira simu ndi Kamoocha awo bangamba gwe nno oli awo nnyoko mama Fina afudde yagamba wangi nti ye kuva Kamoocha paka Lubaga ntuuka e Lubaga omusirikale ayagala kuŋŋaana nakuba omusirikale eŋŋuuni kiki ekyali kikugoberera ekyo ekyakutawaanya kati kyawona sinamanya naye baŋŋamba kitere okujjirira otera okukubaakuba abantu era ekyokukuba omusirikale oyo kyannuma nze kale nange saasoma nti abagenyi tebajja ssaawa 6:05 kati nze njagala yingira ate omusirikale aŋŋaana nakuba omusirikale nange nenzikiriza mukubi oyina ekikulondoola laba ekiriwo nedde kubanga namugamba nti munda baŋŋambye maama akoze eki afudde mu busungu ate ali ku mulimu gwe mmwe mugenderere ng'abantu omuntu bw'aba ku mulimu gwe ate tekikuleetera lutalo kiringa kondakita bw'onoolinnya emmotoka oyina gy'olaga naye n'olinnya emmotoka ye tamanyi nti ssente wazisudde era laazima ye aba ayagala ssente ze kati enjogerayo yekutaasa omusirikale munange mukuba naye kyanyamba teyalina mundu yalina batuuni twegoba weetuti nimagamba oyo ayagala kunkuba mugambye muviiriddwa maama wange biki balaba emotion embeera gye nalimu naye ng'ate muyuzaluza engoye ne basooka batukakkanya ekifaananyi nalaba maama nga bamuyisaawo na blacking out njogera amazima naye tebaza mukama baatuzanya ne batukuza ate baatukuliza mu Katonda newankubadde mwali temunalokoka baali bamanyi Katonda kati tato maama wange yali muyimbi mu Church of Uganda ate ye mu Bakatuliki Ekereziya Katolika kati ate nga nze tulina neighbor waffe Naalongo Kyambadde ng'ate ye wa Church of Uganda era nze banzalira ku kkubo baŋŋamba baali bagenda mu church kusaba ku kkubo twa we naviiramu awo mbutwa Naalongo Kyambadde ngamba gwe masavu ku kkubo nga bagenda ati yali apapa masavu simba wakati bamali ku KTV njagala kusooka kwebaza Katonda olw'abavubuka abafaanana ng'ono gye bali
bayibuli etugamba obujulizi ebigambo byakamwa kaffe byebinyweza abalala byebikyusa abalala byebiyamba abalala. Oyinza okuba nga oli muzadde ng'oli eyo ng'olina omwana wo omulenzi oba muwala naye ng'alinamu akatwewungu ng'ono ke yalina, tobeera awo gamba nze nfudde. Musajja n'ebigambo byayogera bya magezi era bw'omusanga musajja yalokoka. Kano wano wonna abadde atuwulirako nga tannalokoka naye ategeera ekintu kye bayita praise and worship aspect eri mu ye bwefaanana. Ate nebaza Katonda nti bishop yakyogeranga nti yali omugenzi Senfuma yagambanga nti ye atya abantu basatu, omwana omuto kubanga tamanyi kyanabeera ng'akuze, omuntu alokose kubanga ayinza okuba nga abadde yeetunda bwetunzi naye ate n'abeerako omwoyo w'amaanyi okukola ebintu eby'obwakatonda. Owookusatu yalingaani mwerabidde naye kasita ow'ekino nkyogedde, omuntu alokose. Abantu babeerayo nga balina effujjo naye ng'ate ye Katonda alaba nti bagenda kugasa. Kati ono tosobola kumala gayimirira mu maaso ge n'omunnyonnyola ekigambo ekibuzaabuza mu bigambo by'okuyimba kubanga akulidde mu byakuyimba. Christianity Focus Center tubeera ne services buli lunch hour buli Monday paka Friday. Christianity Focus Center olunaku olwa Sunday tubeera ne service 4 saa 12 paka saawa 2 paka saawa 4 5 paka saawa 8 neye 11 paka saawa 1 eyakawungeezi. Nkyagenda mu maaso ne masafu kyoba ojjukira kiri nti ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera ne Family Prayer Summit. Tugenda kubeera ku Christianity Focus Center nga tukulembeddwa Bishop Kiganda ne Mami Cindy Kiganda. Jangu ne famire eyo ne masavu ngenda mugamba je ne famire ye tusabe waliwo ebitukutte waliwo Katonda byagenda okukyusa. Kyova olaba ffe tetukoowa kusaba mu mbeera ne mugamba ye musabaasaba ki, tetukoowa. Waliwo ebintu bye tulowooza okubanga tulina obyekutulako mu nsi mulimu ennaku naye waliwo bye tulina okwekutulako. Oyinza okulowooza nti ssente zaalabikako naye nga waliwo akaze mu nju munda akakyalemeddemu. Mulaba mayumba kunyirira naye nga munda mulimu akaze akalemeddemu, mu famire nga mulimu akalemeddemu. Kyetuvadde tukoowa kusaba. Masavu wangi tukomye wali nga omaze okwonoona kompyuta ya sisita wo kwe tukomye awo otyo kati adda omukyalo yonna kakyajja sinta akakazino kali awo katono naye kakamba yangamba ekigambo eki gwe ngenda kukubira babawo mulindwa ewaka yekayeka yakusobola ye oli baba mulindwa musirise kati alina emmundu emmenye bagiyita Bukenya Joseph eyo kakati ekyanyamba weyayononekera awo kompyuta Bukenya aletase okuba nga takyayagala nnyo okuba akaddiye akuze obuvunanyizibwa bweyongedde. So kati naye nemwetondera nampa ekibonerezo kulima compound number n'olima nenjirima naye nagimalako lowooza sensi nga nima. So kama nanyamba awo kati ntuuka tugenda tukulirira maama tata bafu ono obuvunanyizibwa muweyongedde atugamba tuve ne wuwe tuddewa enaggulu ewaane anti wano tata waffe yali musomesa wa gavumenti enaggulu twali tunawo ennyumba nga yammwe obanga yasomero abakozi ba gavumenti basulanga nyawe enaggulu abasinga bamusomesa bamusawo babiki mwe ne mulowooza nti nammwe muli bakozi ba gavumenti nyini ate omwana w'omusirikale oba musirikale nawe omanyi naye bannange so kati tujjaawo kati ntandika okufunamu ekintu ekyagala bye bayita music era ati n'ebintu eri babiyita bidowungu kyennyini kati nze ate oba nali wanjawulo nnyo abantu ennyo be nasemberera ennyo balwananga nnyo nze butayiganjaga ebitamiiza byonna ate nekikuyamba ekyo kyo nkyebaza kuba singa wabigattako n'eddaluuli eryo. Nfuna omulimu mu bidongo bamuyita bya silk events olaba oba stage ezo zemulaba zibamu n'ekizikiza ekyo ebigoye ebyo fabrics nga zigwegwana teri okola fabrics nga namukama wange bamuyita Henry Mugisha teri wantu wese atambula Uganda wano mu bidongo ebyo naye nga
kyonna kyetukola kimu balwana nnyo kana akavubuka katokuba nze yali asingamu obuto akefujjo kayiga omwenge kati lumu wakukyana ekiwa kawala bakaita Easter banange kansumi okumwogerako wananyirira ali awo olaba embooko tutandika okusula ewaka naggulu awo netuvaawo netudda ekyambogo n'omuwala owasizza bw'atalina kyolina siina kyemanyi enju nsula muba yali yakanaana siina kyemanyi gwogisasula oli mu bidongo byo salinga wasalali nalinga waddeyire wenkoze weyamba zenkolawo zendya zannema okutereka veregudaawo omwana omuwala funa olubuto esebo sinako kyemmanyi taata akolaki oli afunye olubuto okala biki aŋŋamba ndi lubuto ngobira sisita wange aleeyo kaŋŋambita Hajjati Fatuma Fiina mukulu waffe firstborn aŋŋamba jangu ajje ewange simba wakati abaana abawala ndowooza mukirabye temulaba background yasooka oleke yakwegomba bwaba yakwegomba yeyakwekwanira oba gwamukwana wama ali ku KTV abaana abawala mulekerawo okulaba wano kungulu mulabeeko wala mujja kugwa omuzungu kyayita shit kubanga omuntu gwoyagadde ali green gwolaba mubiri olowooza gyebiri byali kumba ali green ebintu ebyo bya testing microphone 1 2 kati omwana omuwala mutwali wa sisita wange abirayo bulungi nengeza oŋŋambye nti nyiza osindikayo yadde 2,500 anti sibimanyi naye sisita wange wali obimanyi naye ng'oli reluctant nali simanyi bulenzi wa taata bino batugamba mutaata akola kino ng'ali omwana ali buto biki era sisita wange oyo firstborn waffe oyo Fiina yabeera naye kati nze ndi musiriki Ventsi waliwo ekivulu kye twali tukoze awo enakivuba awo kya radio yansiba ekya radio Simba ti olunaku olwo eri yalinga nga lumu epo ensasage yagwa enaggulu ng'amayumba bagamenya twasuze mu bidongo leero lwamwakakyogwo like 13 years back bamenya amayumba g'enaggulu 13 to 15 years back kati oli ankubira essimu nga tumaze okukola ku makya mumaze munopangula stage biki byonna oli ankubira essimu aŋŋamba gwenno oli wano okimanyi nalina akasimu kali kakabiriiti aŋŋamba gwenno okimanyi ti amayumba bagamenyeera enaggulu konze kanaawe era ofuluzidde tukiraawo kuntonze kiddanga namu enaggulu gy'olina ebintu byo n'akayumbako akamaama kataata ke baatuwa mugamba ate nawe tontawanya kati mba ntunatunawe nti buli omu ate nga tuli bangi nnyo buli omu agizigi ndowooza okuvaawo nakivubo paka enaggulu tola nti wala nnyo natuuka mangu nga ninga sasi naye nga tolinye ppiki wadde nedda mba naakatuuka wendi kunju wenti mu ddirisa kiriko gureda ngejja etunudde mwange zijukira naddukamu na mpale gye nalina n'empale endala n'essaati n'essapatu embeera ekaaye mbuuza nzira wanno oddawa erugoga okuwuma showgrounds okolewo ki mwalimu obuyumba buno batololezamu ssente kati abasirikale abaalingawo bali bandabanga ndi waawo nnyo nvubuka sijja abeera waggulu ewamu omukyalo oli atunda kasolo eyafa kati nsulamukko okumala eziwikisi ezasooka ezi nga ndi ezaddako gwe anti like akulira aba security abo bonna bonna erugogo abakiifu kiifu agambye ekawo okusulanga wano nga nsula ku bibokisi omwana w'omusomesa omuntu eyali epangisiriza ennyumba yo yakanaana kati osula ku street tugiyite street kati kyenebaza mukama olunaku lwali lwa Sande nali nzirugala ebyaddala omanyi kali akantu akaba kaddugala kagubye bakuyita kuguba ntunulawo nti waliwo church yali y'abaana abato ba Sunday schools omukyala bamuyita Jajja Liz
yalina ebyuma bali babireese era omwami bamuyita Jimmy Kawalya kitegeera nze nvudde eno bagobye mbadde wa bidongo mbeera mu bidongo kati ate njagala kukola ki kugatta eno kubanga ensoola beekunywezezza Katonda ataayiza okitegeera nze naye sigenda kukyaki ngenda koba ebyaddala nzija mu gundi ya Sunday school eyo ku Christmas wagendangayo Christmas kozi nga anti muzeeyi waffe bali bamuzala nga 25 Christmas awo nga ate maama abanyi okukola baking cake nga tuka tugenda kukyaki tulye cake kati ku lunaku olwo waneeno baleeta ebidongo mbimanyi wabula muganda wa Jimmy bamuyita mwami Sam yali ku byuma ebyo naye nga bambi alabika naye yaktabitegeera naye nga nze gwaliko ate ndi fresh naye ziruga naye ate nali ntuumamu nemugamba nsobola ositula ku bizindalo bino nalaba nga nkulesa amaanyi nsitula siusiusiu nagamba walidde kakikoya nampawo omugati n'amata nange agenda osooka onaabeko kati omukyala mikyajejalize nga jangu erinnya lyokugwa naye erinnya lyange nze matire biki kati nga njogera nnyo nagamba oli mulokole koze bakumanya byuma naye siri mulokole kati nagamba okay kola mpa 10 zaali 3 wali ekikomando kya nusu 5 ngamba kanindeko kusandi kati ate jjukira nkyasulawo muwuma kati sande ddaka mbuuza muvubuka gwobeerawa mulaga akayumba kakayina ebangubyemu obeeramu otyo ngamba mwemjagalo mwembeera kale nampe kolo yampa 15 era wali yampa 3 wano 5 agenda kusande ddaka ngamba okay omukulu nanyini byuma nga naye batanisa okundabanga mbisitulanga buli sande bamuyita Jimmy ngamba gwe okola mulimu kikonze mukulu Jimmy sina mulimu nali nkola mu Silk Events naye bampita luusi na luusi ngamba kale osobola okola bashamba boy konze naye njagala osooka ongambye tuli mulokole tuli muyaayi konze siri muyaayi angamba kale genda oleeta akaveerako oba ensawo yo ebintu byo najjamu nampala 2 nga ndi mu short nanga batugenda bamwami Isaac Karuchi agolobere shamba boy totally nga simanyi shamba boy kyakola Isaac Karuchi yayimba Alimitex maligombwe oyo bantuusa mu maaso ge ntina Mrs Village ndi green sirabanga ku TV sinali sikulanga ku TV ampa room wamwe family tewali TV yali ya taata nenga si abana tebatukkiriza mwami Isaac Karuchi anyaniriza ngamba negera sotoka mu kinabiro omunyambulo ky'omamuko naye kuba nampa engoye enkadde yambala nangamba oli mulokole konze jagala kinaba okay ojakera ngo yoze motoka biki naye ngenda kuwanga emitwalo 8 totale nga siwenga ku musaala gwa nusu emitwalo 8 ng'akusse busi ndi nakola mwami Isaac Karuchi emyaka ejja naye mwami Isaac Karuchi yandaba mu ekitone kino ekyebyuma naye ng'era tonnalokoka sinaba sibimanyi naawe nga tutuuka waba agenda mu gundi service ez'okubuulira enjiri eyo biki nga ngenda nemba nga nze mpayaringa ebyuma aŋŋamba munange kakati ngenda kulabika nga ngenda kankusibuzeeyo n'emitwalo 3 ayita omuntu Jimmy Kawalya gwe yeyandeeta ku byuma muŋŋamba omanye ekiriwo ono ngenda musiibula ngenda nti kati abaana bange bakuzi babadde nga beera nako nga yoza n'emmotoka nze kale swi Patrick Kitega mukwano gwange omusinza Grace trumpeti oyo Christine Namakula be baatukuza era abo n'omugenzi omwana wa Bishop wa Pastor Mulinde kati oyo omwana yali muto nga ffe tumugamba omusinza bambi wati Gideon nze sinalokoka nkiddamu n'omukyalo bamuyita Grace wa Lugembe yali awo kabuusu oyo simumanyi naye bali abasigadde bonna twali tulina twali twakola ekikoosi bonna nga bayimba nga nze sound manunange naye nga ndi muto naye nga tolokokanga ani nze ebyo mbiriko omumisiri mu Isirayiri naye olunaku lumu olwo olwa independence yali nga 8 kubanga 8 nga 7 October nali ntuddewo nti omukyalo oyo Grace yalinnya ku kitu n'agamba
gwe wenna ali eyo abuusabuusa Mukama byakola byagenda okukola bwekyolina omumanya tanyenyezebwa tabuulira lunaku ki lwagenda kukola kintu ekyo kkiriza Mukama olunaku lwaleero agenda kukyusa obulamu bwo natulawo nti maziga ne gajja ne bamala bulungi olukuŋŋaana Mukama wange ejjima ajja ku makya njogera amazima naye yatulira bulokozi mu mmotoka Nuuwa. Naye tewagenda wa mukyalo oli? Naye no Mukama we yali mulokole? Yali mulokole ate ye okunsinga. Okay. Jime nga simubuliziwa nakati abulira njire ebyaddala. Okay. Naye atula obulokozi bwange nga ndi mu mmotoka. Ebyo byali ebiseera byo n'ebiro byo. Nkubuulira. Katonda alokola. Nkubuulira nze okuba bwenayatula ezaali zaakwata zonna enzigi. Nezeeta. Simanya abantu ki gundi ne gundi wendandika kufuna shoulders nabo nga bampita mu bintu byennange bye ngamba naye bandi kibaako kino nze omwana wa Kasozi erimu nfuufu nagamba ni Mukama kino kiggye ggwe ye Katonda olunaku lwesooka okukola ekintu ekyakyusa ate obulamu bwange we tugenda ku mukolo ogumu DJ yali alina okukola kolo nga nze tulese byuma DJ yakola daluuki eyo ne bamukwata nze nga laputopu eri wano Jimmy nangamba gukola biri awo kuba ebyo nakuba byennyini ebyali awo wendandika okubeera ebya ku mikolo gyakwanjula gwali gwa gospel ngamba naye ndandika okuba music nengamba gospel music nzamukubye buli ngamba ekiyinza buli kyoli DJ naye nga wenavaako nali ninga gwe bawadde emmotoka okugijja entebe owuliranga ali mu bbanga nojjako wooti ekigere nga togivuganga naku nga amaze okuyatula bintu ebimu byetagisa okukola ebintu bya Katonda binyuma bya Katonda kati olunaku wenyingira eki ndi mu kibuga nno naye nga sibiriramu nnyo mbeera eyo waffe Gayaza eyo Gayaza ono omwami gye yakutwala Jime twalina n'omulala bamuyita Frank kati avuka bali bakola ekibiina kye bakiyita Africa something like Africa njerabidde twali bana mulaba bayimbi awe mulaba batambula baba n'ebikoosi by'abantu era nga mukaaga nga olina okukwata ssente omufuwe ku stage naye luva ku stage alina ozikuddiza New Chapter Africa yes kakati nze yiridda waawe nezikuddiza ninga nzikuddiza lwaki kati olunaku olwo lwali lwakutaano twalina okugenda okusooka okuyimba saidi ze yekasangati era twakikola kati mukuziba wa ssente fetuva nga utanga tugenda okuyimba bagenda okuyimba fe tusooka mu taxi netusoma embeera netugamba ssente zaffe olinamu 2 nti olina 10 olinamu 5 olinamu 2 kolo nga tetusukka nnyo musunda bali mwali mukola engeri ya kiyaaye abantu bajja mu kyaki nagandi n'ebizibu era sini nga yazze ne banne bana ono namuwaayo omutwalo nono namuwaayo 2 namwe ne musituka kati ffe naye nga twakisangamu ekyo okusobola abantu osobola okumanyagana abantu abayimbi bamanyagane kolo lwali lwakutaano enkuba yatonnya nze ne mbagamba waizi naadde muzimbe ngeragenda ku kyaki kuseetinga awo Gayaza awo ku mukaaga naye wana sewulira buki bulungi naye bagamba naawe erindaako okugenda eka naye nga tusula mu nju abalenzi aba bana naye nga amazima tuli balokole naye nga tetukola bya kiralu ebyo tetukikola ebyo nti kuyingiza buwala nedda kati nga ne buutu temuzigula kakati teffe byali bitwalanga nnyo endowooza ebirowoozo firimu nakulya omwami bamuyita Pastor Tony Muhumuza ali eyo Kirinyabwigo kolo yali akulya ndowooza abaweereza kati nga wojja leeti ngaobadde olinakubawo ssaawa 3 nojja 3 kitundu 5 zagenda okuwa nga akuweeza nga ye is a must era nga tugenda ewa mukyala we mukyala Florence nga tugenda tusaba twogereyo kale batuwe nnya babanze mumwe mumanyi babagamba okweza mbeereyo nga mulaba firimu okitegeera kati munange New Chapter Africa abo tuli abalenzi 4 ekiro ekyo nze yabasooka okugayaza ku mukaaga okomawo nabo ne wajja oluvannyuma nga naye kiriwo okimanyi nti musumba yatugambye tulina overnight nebanga ne banange nkooyi mumpe ekisumuluzo kubanga nsooka ogenda omala okuseetinga sawa ziri mu 4 omuyimbi Jackie Ssenyonja ajja mutabani we Sidi agimenya mu mmotoka papa
Kati nzika kunolimba lwe nalufunye dda ku ssimu. Olina ku ssimu. Naye essimu yali ya smart yali yakapesa. Kati nga wemba ngenzanya oluyimba nsooka ne nzigyamu layini ne ndyoka nzizaamu ne nzannya. Essebo. Oluyimba lwayagala okuyimba lwakyali lupya. Ndoza yaŋŋamba lyali afulumya emyezi ejja naye yatya nnyo nti nange nalundulina. Liko ssimu mugamba sisaana ndulina ne ndukuba. Nangamba olujje wananga munayize terugendako mu kibuga nga ngeza okukola ebidongo byange nteekamu ku nnyimba zino zirumiru. Nampa essimu naŋŋamba enamba yey'essimu nkubirako ku Mande ssaawa nga 8 buli omu yatunula nga takikkiriza kugamba nga connection ezze oluvannyuma lw'okulokoka kyenyini Katonda ajjeemu netiwaaka ya sitaani ataddeko eyiye kyenyini siina kyemanyi ku bya ndongo nze manyi kimu kugenda mu kyaki kuteekako byuma kwogera simanyi byabayimbi naye manyi okuzanya te music. Jaki yaŋŋamba ssaawa 8 najja ssaawa eza saa kumakya wakeera nnyo mukwano nakuba essimu y'omuyimbi yeyanzirira mu 7 kitundu nanga maze mbadde neebase watuuse dda kati jangu wano ku payini manyiiwo nze tomanyiiwo manyi kwaliseero wano ku trumpeti we manyi wanga najjanga nekoleyo ku trumpeti we yabeererangawo kati nga ŋŋamba jangu bwerinya kaboda awo ne mga sirina muntu agirinye ojje naye nga airtime omukekkereza obukekkereza kati ate nze sinamutya sitidde nnyo naŋŋamba nze jakisa nnyonjo nakwagadde byewankolera ku Friday nali simanyi gye ngenda kudda naŋŋamba osobola okukola ebya promota kunzi yebiki njagala kutambuzanga nnyimba zino ku radio ne TV batya nemubuuza TV ntya TV kinze zemmanyi ngenda kukulaba omukigo oli oyo jakisa ennyonjo gwolaba yantambuza naye ŋŋambaako kimu 2 naye namugambirawo ninayo omwana nze omukyala naye simanyi gyali oli gwe wasindika wasisawo tewaddamu yadde omulondoola kakati ate kankubire jjajja Musumba Hilda emyaka gy'ekivubuka egyo gino egimu tebalina budde bwa buvunaanyizibwa nze tebyankwatako ebisigadde maama baana bawala obamuwulira tuli green tetulekye tumanyi naye tuveeyo kati oluusi muba mumanyi ogenda kusibula abantu kubanga obudde bwaffe butambudde kati awo nzijajja kyantambuza ansigaganyiza abayimbi naye omanyi ennyala bampita Multinex Pro Multinex eva mu Multin kati eno ne ba Multinex Pro promoter the excellent promoter ho nzija erinnya Big Masavu omukyala amita Naki Julian nina ebigambo bye nayogera awantu awamu ebimunyiiza buli omu yali atidde kati ofuna confidence mu bantu n'abayimbi sibatya naye sigerangako ku TV n'emu mbeera mu bayimbi munnange njogera ekigambo bakyali byalinga 4 abantu ne batya byogera nze ne mbikubawo nanga negwe singa obaddemu ng'olimu nti olimu ka Big Masavu naye gwe n'oli katono ki nze nali katono bino omubiri guzze buzi kati Mukama yampaddeyo kati awo nga erinnya nkubira omukyala omwami bamuyita Kisembo Richard nga negwe pampangabanga birinya Big Masavu lisobola okukola nangamba kana weebinnyanye byeweetuumatuuma neŋŋamba enkeera nze Big Masavu omukulu waita Nicholas Club omumanyi yasooka okumpa essimu ya iPhone yesimu gye nasooka okukwata ya smart naye nga sigimanyi okitegeera nzijja mu bayimbi mpolampola bandi awo mbeera DJ mbeera promoter eno omukulu Sengendo James ampa omukisa okubeerako ku TV amiina nasooka nenjogera ebigambo ku TV twayogera omukulu Prince Niki bakwawali munanga awo wetukola kiwefuna omukisa masavu obujulizi bwo buwanvu bunene buwooma buyamba abavubuka omuntu ayiga okwesiga Katonda bagambe babuubireko buwubizi kubanga nja kuzza abanange tewali kitasoboka ng'oli ne Mukama kituufu enyo okugamba Mukama alwawo naye aba n'ensonga ye ku KTV kwoli sigenda kwongerako kujjako kugamba nti teweerabye ogenda mu kyaki okusinza Katonda kujjako kujjukiza nti ku Mande tubeera ne mukutula njegere buli lwa Mande essaawa ebeeremu mpaka saa 9 gwa kiro ate ku Friday ne tubeera ne overnight zibeera special overnight buli Friday ffe tetukoowa
abajjukiza ba Mukama tetukoowa paka lwalifuula Yerusaalemu ettendo kati goyinza okubanga Yerusaalemu yo yafuukadde ettendo ffe yaffe tennaba kati totukomerera lwaki tubeera tusaba buli kiseera tulindeko Katonda amala okufuula Yerusaalemu ettendo. Yerusaalemu kibuga kinene nnyo kakati Yerusaalemu eyange erimu abaana abazzukulu emirimu amayumba kiki kati Yerusaalemu yange tennafuuka ttendo obubugabuga obutonotono bugenze bufuuka